tuzze okwebaza abannamawulire ab'emizannyo nga ekisookera ddala twagala okubawa omukisa nti nga bwe balonda omuzannyi asinze ettutumu mu mwezi ogwo naffe twagala tulondeyo ow'amawulire asinze okukola omulimu gwe obulungi mu mwezi ogwo. Ate nga tugenda kulondanga ba mirundi ebiri, tujja kufuna ab'empapula oba print media, tufune n'aba broadcast media nti oba TV ne radio. Tusuubira nti ekintu ekyo kijja kuzzaamu nnyo bannamawulire amaanyi oba oli awo okwongera okukola omulimu gwabwe n'essanyu ate n'okuba nga bassaayo omwoyo okulaba nga bakolera ddala bulungi. Ekirala kye twagala okukola nti tulina campaign gye twatandise bagita twake. Campaign eno ekubiriza bannayuganda bonna gye bali okujjanga mu bisaawe okuwagira ttiimu zaabwe. Oba oli wa mupiira, oba oli wa netball, oba oli wa cricket, oba oli wa woodball, oba ludo, oba muzannyo gonna twagala bannayuganda babeere nga bajja bagwetabamu era nga baguwagira. So every month we will be voting for the best amongst you, the most outstanding amongst you, print and broadcast. But it will go beyond that. We asked our partners that beyond the 600, they could also fetch something more for our members, and they were still positive. They committed to also conjoin you within the Twake Moment initiative. To this end, we are entering into a partnership of around 300 million over a period of 3 years. This partnership basically will involve different aspects. One is the awards. So there are 2 awards, the USPA Journalist of the Month and the Twake Moment of the Month. The USPA Journalist of the Month will basically be chosen by the USPA technical team. And for the Twake Moment of the Month, which is basically aligned to our ongoing sports campaign, the Twake,